Atenderezwa wagulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango obuwangwa mu buwangire bwabwo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ebizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda weponya bwe Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisune mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwobwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri jjajjaffe Lubowa amanyikiddwa nga Archangel Ashtar mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwe tudde ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Fulumya ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo gw'omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu. Nedda, ekikula kye ekya ddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegere nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Ndi Lubowa abaagalwa, nzija okubeera nga mbawa obubaka obumpimpi ku bikwekweto ebigenda mu maaso era bye tuli okubeera nga tukola okwetooloola sseŋŋendo yammwe. Abaagalwa, nga wenze mbagamba akadde konna, buli kiseera tubeera tukola era nga tukola wamu n'abasamize abwe muyita White Hats era nga tuli egganda eryawamu erikola omulimu ogw'enjawulo ogununula sseŋŋendo eno. Abaagalwa, tulina egganda eddene oba kye muyita ttiimu ennene eyo eyina obusobozi mu bifo eby'enjawulo. Abaagalwa, tukoze okunoonyereza kungi nga tukozesa abajje aga wansi ago ge twateeka mu gavumenti ez'enjawulo era nga bayina n'ebifo eby'amaanyi mu institutions ezibadde zifuga oba ezifuga sseŋŋendo yammwe. Abaagalwa, tulina ebikwekeeto binene nnyo era nga tulina obukessi bw'amaanyi obwo bwe twateeka mu buli institution yonna mu gavumenti yonna era nga bino bye bisumuluzo ebituyamba okusobola okubeera nga tutegeera ebyama ne mu eggwanga erya Vatican. Abaagalwa, tulina bambega abatukolera omulimu amawono. Abaagalwa, nga wenze mbagamba mikwano, tusobodde okubeera nga tusaanyaawo bankers oba emikwesese mingi era nga waliwo ebifo bingi ebibadde bisaddaakirwamu mu nkola ez'ekizikiza byonna ebiri okubeera nga bisaanyizibwawo. Abantu ab'ettutumu ab'ensi yammwe babadde bakozesa ebifo eby'enjawulo okusaanyaawo n'okusaddaaka abaana b'abantu byonna biri kusaanyizibwawo. Olutuula luno olw'ebitonde ebyekizikiza nga mwe muli ba Freemasonries, Jesuits n'ebituli ebyo ebyekizikiza ebituddemu ebitonde ebitalina kisa era ebikolwa ebyotasobola kubeera nga oteebereza byonna biri kusaanyizibwawo. Tusaanyizaawo ebifo bingi nnyo ku ttaka lya Europe nga mu bifo bino bye bibadde bisinzirwamu okubeera nga
bakola ebyekizikiza okwetoolola ensi yammwe. Tukyeyongera okubeera nga tukolagana wamu nammwe. Ab'ekizikiza obuyinza bweyongera okubeera nga bubava mu ngalo, era nga bangi batandise okubeera nga batuuka mu mbeera ey'okuyaggayagga. Abagalwa, kati tutandise okubeera nga tulumbagana abakulembeze abanene abo abali mu mitambo by'ebikolwa eby'ekizikiza. Tukola ku kino era nga tujjawo abo bonna abakola ebitayogerekeka. Tuligezaako okulaba nga tujjawo ebikolwa eby'ekizikiza. Abaagalwa, tetukyayagala kubonaabona eriseŋŋenda eno. Nkitegera abaagalwa, era tuyina obukessi obw'ekika ekya waggulu obugenda mu maaso mu ggwanga erya Mexico nga tuyambako amagye ag'ekitangaala. Tusaanyizzaawo emikwesese egibadde gikozesa okukukusa abaana n'emisaayi egigibwa mu baana bammwe n'ebitundutundu eby'abantu ebibadde bitundibwa okwetoolola sseŋŋenda eno n'ebikolwa byonna eby'amasitaani byonna biri kusaanyizibwawo. Mu ggwanga erya Mexico tusobodde okubeera nga tuwamba ebiragalalagala okuva eri abakulembeze bammwe ababikozesa okusobola okubeera nga babeera mu buyinza. Abaagalwa, ebiragalalagala bino twabikwata ne tubiwa abakulembeze abatudde mu kitangaala. Bino temujja mbiraba ku mawulire gammwe kubanga beegezaako okulaba nga beekuuma. Buli ku bano abatambulira mu kizikiza beekuuma nga bakozesa gavumenti zaabwe, kubanga gavumenti zonna ze mubadde muyina zaalukibwa mu kizikiza. Buli kintu kyonna kyalukibwa mu lutuulo olw'awamu olw'ekizikiza. Kitegera, era nga bakola byonna bye bakola okusobola okubeera nga beekweka. Buli omu awanirira omulala kubanga balina ebikola bye bimu, balina kiruubirirwa kimu: kulumya n'okusaanyawo omwana w'omuntu. Kitegera abaagalwa, ekiruubirirwa kyaffe kwe kubeera nga tutaasa sseŋŋenda eno okuva eri ebikolwa ebyo eby'ekizikiza, era nga tukyeyongera okubeera nga tulwana okubeera nga tubafuula b'eddembe. Buli kintu kyonna kiri kudda mu mbeera ey'okutaasibwa, era ng'akadde katuuse. Njagala bawa obubaka obw'okubeera nga muli mu bwerinde. Muganda wammwe Omukama Nanda azze abagamba nti temukkiriza kubeera nga muyingizibwamu obuuma bwe muyita microchip obuteekebwa mu bantu. Obuchips buno oba obuuma buno bugenda kubeera nga bubafuga, bugenda kubeera nga buyingira mu kittavu ky'ensi yammwe, bubeere nga buli kiseera nga mugattiddwa mu kittavu ekifugibwa nga essimu. Mukitegera abaagalwa, mu muggalo gwe mwayitamu kyabaleetera okubeera nga babateekamu ebyuma bino byebimu. Naye kati we tuyogerera, amakampuni amanene okwetoolola Europe bagenda kubeera nga babasaba babateekemu ebyuma bino. Bayagala kubeera nga babafuga. Kino kigenda kubeera nga kibaleetera okubeera nga mufiirwa eddembe lyammwe ery'okwesayirawo. Nkoola abaana abakitaffe Tonda ne Mama Namugereka, ebitonde byonna eby'ekitangaala obutakkiriza kubeera nga muyingizibwamu ebyuma bino microchips zino. Kitegera abaagalwa, bigenda kubeera nga bibajjako emyoyo gyammwe, kibagattaganye wamu ne tekinologiya owa artificial intelligence.
Mukitegera bano ab'ekizikiza era bakabolo tebayagala kubeera nga babawa akakisa konna nga tebannaba kubeera nga bava ku nsi yammwe bayagala kulumya baana b'abantu mu ngeri yonna esoboka nga we mwagaana abasinga obungi okubeera nga mukubibwa empiso eya covid oba ey'ekisenyiga ke kaseera era mugugube abaagalwa muyogerere mu mitima gyammwe mumanye ebiruubirirwa byammwe ebiruubirirwa byabwe wamu n'enteekateeka gye bayina eri mmwe si nnungi tuyina abo abali okubeera nga batukettera mu institutions zonna okwetoloola ensi yammwe era nga tufuna obubaka na buli kintu kyonna kye bakola era nga buli kintu kyonna kigenda kubeera nga kiteekebwa mu kitangaala kitegera abaagalwa kano kedde ak'okusobola okubeera nga mutereeza ebyo byonna tutereeza ebyo byonna ebyali byasoba ebituli byonna emikwesezi byonna egyawangibwawo egigattaganya wamu n'ebyuma ebikolerere ke kaseera bisobole okubeera nga byonna biwonyezebwa abaagalwa mbasaba mubeere bavumu era munyimire emaanyi gammwe kitegera wekibeera nga kyetaagisa kufiirwa mirimu mugifiirwe institutions zonna eziyagala okubeera nga zibateekamu ebyuma ebyo ziyagala zisobole okubeera nga zibajjamu emyoyo gyammwe tebayagala mubeere mu ddembe tebayagala mubeere mu bwannamunigina bwammwe obwetwaze bwammwe tebayagala mubeere n'obwetwaze bwammwe obutukuvu nga bwe buwangiro bwammwe obutukuvu obw'abawangirwa kekadde basiibule nsigadde nze Lubowa oba gwe muyita Ashta Munyanyembe atenderezwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka aba alamusa Katonda atudde munda mugwe akume